bulijjo twagambye okwewula ku bantu twewula ssente ku muntu twagala tulabe engeri gye tutambuzaamu bizinesi zaffe. Olwaleero tutunuulire okwewola ku bubbanka obutono. Bubbanka obutonotono ate kati tulinawo Pewosa yajja. Pewosa nebanga abannaffe abali mu bibiina ebya Pewosa abeekutte sakoze za Pewosa bubbanka obwo obutonotono gye tusobola okugenda ate ne tujja ssente bonange ne kitambulira ddala bulungi nnyo. Omulimu gw'ebitongole ebiwola ssente kuba kuwola. Awatali kuwola oba awatali beewola emirimu giba gigaanye. N'olwekyo twagala nnyo mujje mwewole kati nga wano mu Kakasa Financial Services. Ebitongole bino oba ebibiina bye baakazaako erinnya erya microfinance oba bubbanka obw'omu byalo biwola abantu ssente okuva ku busente obutono emitwalo egitakka wansi wa 5 bwe gityo okukakkanira ddala paka ku kakadde n'okweyongerayo. Ssente ezo abaziwola amanyi essente ezo abaziwola amaanyi basinga gateeka ku nsasula yaazo. Okwogera obulungi n'okumatiza tebitera kuyamba nnyo. Obumanyi nabwo tebukola nnyo singa tosobodde kutuukiriza byetaago byabwe. Baagala nnyo ebintu n'ebiwerako ebimu. Ekisooka kiki ky'ogenda okuteeka mu ssente. Awo nno watera okubeera obuzibu olira akugamba ssente nno ozaagala naye ogenda kukola ki? Kubanga n'abakubuuza baagala okuzikuwola baagala balabe ddala w'ogenda okuteeka ssente weewo oba oyinza okuba ng'owubiddwamu. Ssente zino baziwola nnyo abantu abagenda okukola emirimu. Gwe munnanga ayagala ow'embaga okutikkira abaana okwalula abaana okusasula ebisale by'essomero okusasula amabanja okumaliriza ennyumba ey'okusulamu okugula emmotoka ya buyonjo TV rediyo n'ebifaanana bityo tebatera kubawola. Abantu bano kye bakola bakitegeera naye waliwo ate abagenda ne babalimba. Gwe babanja ssente ku ssomero ayinza okukulimba nga bw'alina bizinesi gy'agenda okukola oluvannyuma ate ssente ne zimulema okusasula. Ow'embaga y'omwana we naye tekimugaana kugenda mu kabbanka awo yeewole n'alimba nga bw'agenda okusuubula emmwanyi. N'olwekyo kiki ky'ogenda okukola? Kintu kikulu nnyo. Ekyokubiri, omusingo. Ab'obubbanka buno bettanira nnyo okulaba nga ssente zaabwe tezifiirayo. Eyeewola ateekwa okuba nga waliwo omusingo. Guyinza okubeera kintu kyonna kyonna ekisoboka okuvaamu amangu ssente singa omuntu aba alemereddwa okugeza. Batunulira nnyo poloti y'ettaka, batunulira emmotoka n'ebintu ebirala ebivaamu ssente. Omusingo bagusala nnyo ebbeeyi. Gwe yandiroozeza okuba nti yeegwa mu by'obugagga byagwo okugeza. Motoka gy'olowooza okuvaamu obukadde 5 tekibagaana kugibaliriramu bukadde 3. Ensonga eri nti baba baagala ssente ze bayinza okulamula agula n'ataddamu. Bo si basuubuzi ba mmotoka. Se bali mu byattaka nti bakola mu byattaka kutunda lya real estate. Nedda bo baagala kulaba nti ensimbi zaabwe zikomawo. Ebitongole oba kampuni eziwola ezimu zikkiriza abantu abasukka mu omu okukola ng'omusingo ne beeyama okutwala obuvunaanyizibwa ku buli mmemba eyeewoze. Singa abadduse olwo oba kikakata ku banne bano okusasula ebbanja lye. Enkola eyo eba yeetaagisa omusingo bammemba be bakola ng'omusingo. Katukomaawo olwali.